ebitebe mbibaawo abane batabiwabudde obula government eno eya Museveni bwe twabagamba last time nti mwalonda bubi mulimu munene abantu abatula ku media zaabwe abawumba tuufu abatategeera bwe twabagamba we need change twagala kunkyukakyuka ne muleko gamba nti ab'obukonfiira tebalina kye bagenda tukolera ow'ekikonfiira akukoledde ki to some extent that nti naawe alaba video yange nga ebintu bye Uganda bino bijja bibaawo bawamba abantu osirise owoza kimu afuge Linda lwali kufugira mukyalawo Linda bwe bali bagetta akali okwegadanga that time abantu abamwe mubeeramu ku magezi government wenjoge eyo olw'enkya ya leero yafulumiza etteeka eritunyiga ngaffe fe abantu abamu twajja okukola ne tweleka emize nga bw'omanyi nti kandeke guno omuze saagala kukola guno omuze kaŋŋende tuli mu biyumba by'abawalabu bituculunga temumanyi bwe tubeera mwe mutudde ne gavumenti zammwe mubaze etteeka nti buli mwezi omwana asose $15,000 pareya ye $1.5 omwana bw'abanga amaze emyaka 5 emyaka 6 how much do you want us to pay mwagala tusasule ki era munene mulimu abantu abatategeera nga ye era akyawoza mbu afuge bwe twabagamba twali twetaaga enkyukakyuka ndowooza mwagiraba gavumenti yatuculunga ku bintu bya passport one fe abamu ne embassy tetutuukangayo paka kati ne batubba ba agenti ne batubba ne tumanyiza nga tetuzifunye gavumenti yennyini ereese pulaani y'okukola national IDs wenjogeya mu this May 2025 era abantu basirise kati oli agenda ngamba nze tekinkwatako kubanga ekisooka siina muntu bweru bw'obunya omwana afuna $8,000 abedde asindika every time e Uganda ne bamusala ssente kakati gavumenti etudde ku ssente ze mutusala ate era tutandika okubasasulira maama mutuddeeyo n'embuto zammwe ne gavumenti ya Uganda gavumenti ya Uganda kye mutukola mutukaabizza okufa obufi twava e Uganda twaleka family zaffe because we want to change home abaana baleka abaana baabwe baleka obufumbo bwabwe they want to change for a better change nyemu olw'obuwumba tuufu omwo omanyi nabagamba last time era nze mbagamba my previous video nti common sense is not common abaana bali waneno bali stranded osanga omwana ng'agamba sister mpaayo $15 ngule sandwich mwe mutudde mubaze etteeka temuzze ku ground temuzze kulaba abaana bafuna mmeka gavumenti ekisala mmeka mutusaze mutudde ngamba katubasalire ennaku eri e Uganda kati mulinga nga abatugamba nti temukomawo wammwe if you want to come to your country you're supposed to pay if you don't want you're not supposed to pay tubeerereyo eyo akayimba kamu coming home I'm going home amasanya ago ge tubadde nga tuyina nga tudde waka kekati geta ntukushatinga you've killed our dreams muse sanyu lyaffe fama mtuli kubyo not because we want to abaana batuculunga abakulu batuculunga tuli aganaga tuwoza kimu contract halas home kati ntuuse ewaka nti gavumenti ategenda kunsala omusolo zembadde nsindika ebedde zisala nga zinkaabya amaziga nga zinkaabya ng'omutima gunnuma kati nate ntandika okusasulira gwe gavumenti ya Uganda bino bye mwakoze it's not good mutunyigiza mulinga batugambye abali kuvyeyo buli ali ku kye yafiireeyo no coming back home abaana bamu tugenda okudde waka nga
tulinawo miliyoni bino ngamba wayi kangende ndabe ku bakadde bange Bigannye ntuuke Uganda naba Museveni bannange oba gwe olitwala kibonerezo ki muwambye abantu ebintu byalinnya amataka batulimba okusasula omukalaso okuzimba okusasula omukaliso yakawuuyo mwe bannange Uganda oba bannange senga omuntu yali asobola okukyusa nti ensi ye nze omu ku bandikyusizza ensi. If a person can change the country name noweekyusa nze omu oba senga UAE yali etuwa green card fabamu tetwandeegombye okudda Uganda kati mulinga batugambye mubeereeyo mufiireeyo muvundireeyo temudda Uganda kati simanyi mube mutuuleeyo ne mulaba nti mutukaabiza amaziga mwatukalanga wano eno passport ne tulumba zi embassy ne nsanga nga y'aba Filipino ne tubeeranga up and down tebaliyo ne batukola kino ne batukola kino ne tusirika ne tugamba alhamdulillah ekitiibwa kya Mukama tugenda kudda ewaka the contract is ending tubalayo obutikitiki abantu abamu tudde ewaka mwe mutudde mutusalidde omwana aze ne miliyoni 3 yeebaze asindise eka sente baazirya aze ne miliyoni emagambye ndakolawo omudaala kati ku mudaala ogwo gwayagala okukola mwe mutudde ne mugamba nti adde nga talina gundi. What do you want us to do? Ennaku eri mu bankuba kyeyo tosobola kumanya nnaku gye tuyitamu okuleka ng'ovudde Uganda n'ojja n'obeera emyezi 3 abaana banyonya emirimu mwaka mulamba nga batuwola kkala omwaka mulamba ali muna renewing nga yeewola wano visa loan zifuuse loan mpolaayo Bigannye agambye kadde ewaka mwe mutudde ne mutubalira mwe mulooza tufuna ssente nnyingi. How much do you think we get from here? Era sente mekaze motusala nedda Uganda. This is too much. Kino kiri too much.